Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukaseera kano mukwano kugamba nti kulikayo nnyo ate tutandise sawa yaffe ey'okubiri okyagenda maaso club program y'okwanjula n'embaga ne Njovu Junior School, Njovu Estates, Nasana Business Center wosanga amaka ga Njovu ago gwe mukwano asobola okubeera ng'oguleetako kibanja mpola bakikkolera olw'okubeera nga baddiza abantu banayo omukolo gwasitudde abantu twalidde zebwedda bangambye paakingako ne ku mmere nembaga abannaye ngambadde saagala paaka ne bagamba twala Sharita olanga nnyo bizinesi yaffe twala nakomye waka n'empo kanyongera okutuusako omukolo guno olabe ebirabo omwami nkajja banene n'omwami nkajja naye muggumivu yasitudde naye abantu be omuntu atatidde genda mu maka ga mugagga n'agenda nga naye tatidde naye aba w'amaanyi mwami nkajja yebale kubeera muvumu n'otatya Gloria n'ogamba omwana ono nze sitidde kangende muwase namuwase officially naye ne Gloria naye atwalika ebirabo yatutte bingi fridge ziri zituddo okitegeera zikuuka kugamba era ebyekigagga bye yatutte si nnyaanya butungulu bumonde biki ebyo nedda fridge kuuka nte ebyo ndoze bamugamba leeta by'osobola naye kankutuuseko omukolo tovaawo. Mukwana tulaba ku Delta TV webale nnyo webalire ddala tuli wano ku mukolo gw'okwanjula ogw'ebbe omulungi bannaye kiri wano kika bannaye sibyeta nno sebo bulungi nyabo osibyeta sebo bannaye webale kujja kale nyabo ojjidde maanyi
Amina kitiibwa kya Mukama. Amina webale kujja n'abantu ab'amaanyi abalungi abali smart. Kitiibwa kya Mukama. Nsaba otweyanjulireko mu bitwebo byonna ssebo. Amannya erinnya lyange nze Nkajja Cornelius. Okay. Nga neddira Mamba Kakoboze Nangi. Nasiima munnange. Tewatya kujja mu b'enjovu. Sayina kutya kwonna simanyi era abantu bangi ab'enjawulo babadde bambuuza oba ntidde naye saabadde nakutya kwonna. Oze ng'oggumidde. Yenyabo. Ngogambe kijja kijje. Yenyabo. Omwana ngenda naye. Yenyabo. Kasita nafuna omutwalo gwa taata. Era. Ebisigadde ne ŋŋambe kijja kijje. Era kyekisinga obukulu. Era gwe guwasa omukyala mu Buganda. Bwekiri. Essebo. Tumaze mwena bbanga kino omukyala. Banga gwanvu naye mu courtship omanyi ebeera on and off. Yes. Naye giyinza okuba tegiri wansi wa myaka 4. Okay. Biki by'omuzuddemu mukwano ng'oggyeko obulungi bwe biki by'omuzuddemu n'ogamba nzija wammwe mwana gwe nkutwala officially? Mugumiikiriza. Kubanga mu biseera eby'obuvubuka ng'era abavubuka w'otumanyi tetutera naffe kusalawo mangu naye era wabeerawo key points z'otunuulira n'ogamba olaba onaagumidde kino ne kiri y'ensonga enkulu nnyo. Mugumiikiriza ate ayagala Katonda. Ekintu ekyo kyali mpagiruwaga munze okusalawo kubanga ebintu bisobola ottabuka naye omukyala waaba mukkiriza era asaba Katonda nsuubira bitereera. Kayimba kikoyagala omuweereza akakuli ku mutima naki kyowulira kati? Oli miisi wange. Kyebavudde bakakuba. Nyabo. Walayo oli miisi. Mutuufu oli miisi wono. Kale ssebo yogera ebimuli ku mutima nga tunatera okumala ebikuli ku mutima. N'erinnya eddungi ly'omuyita omugambe ekyowulira ng'otunudde wali mu kamera. Nze n'erinnya erisooka. Amannya alina mangi naye ow'omukwano Glo muyita Glo kubanga lisobola okuggwayo nga Gloria oba Glorious oba Glowing oba Glosh. Era mulaba nti aba amasamasa ebbanga lyonna. Of course wanyiizaamu olumu eryoku Glowing ndaba nga kigenze naye olw'obugumiikiriza bwe neesanga nzizemu okulaba omuntu omulungi mu bbanga eritali lyawala. Neebaza buli muntu yenna naye okusookera ddala neebaza Katonda. Katonda mulungi ekiseera kyonna. Neebaza buli muntu yenna awaddeyo tuwadde entegeka eno. Neebaza abazadde abanzadde olunaku olwaleero bazadde b'omukyala wange abanzikiriza okufuuka omwana mu maka gano. Neebaza abazadde bange ab'emikwano bakojja bajjajja na buli muntu yenna. Ndi musanyufu nnyo 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 ddala. Tweyanza nnyo ssebo twagaliza birungi byeleere. Mutuyitanga nga musajja abalongo. Ate we tuzaala omu nawo mutuyita. Kale nnyo. Kale bambi toma ku Delta TV twagala nnyo katongera okunyumirwa omukolo abako bali mu kuleeta ebirabo bannanga olujja lwonna lujjudde Glorious n'omwami wo tubagaliza birungi byeleere tovaawo twagala nnyo. Mukwana tulaba ku Delta TV webali nnyo webalire ddala tuli wano mu maka g'omugagga Mukulu Njovu naye ng'ate bonna bentuddemu banene. Mukulu Njovu munene bannange ndi ne Honorable Nzaani Sharita waabwe
Mukama w'amaanyi. Mbadde nsaba nzikirize ssebo ntandike n'omukulu. Kale bambi. Ye big brother. Bannange, omwami ono mbadde sinza butajja ku mukolo gwe kubanga essookera ddala sponsoringa programu yaffe eno. Biseera nsiba mbagamba nti okutuusibwako Njovu Estate Developers abakuguza ettaka ku kibanja mpola ate ne bakuterawo essomero. Omanye essomero erikkiriza okubeera nga fiizi basaana okukusalirako ng'omwana omuleese ate ne bakkiriza n'ekibanja mpola ate ng'ebisinga ebikozesebwa obisangayo. Waawo watuddiza buddiza mukulu Njovu. Si byotya nno ssebo. Gyendi maama. Osibye otya mukyala Sanita. Bulungi ssebo. Weebale buweereza. Amiina. Weebale emirimu gyonna. Amiina. Weebale kwagala banjovu family. Sinza butabagala. Ne bizinensi za njovu zonna. Weebale zitumbula. Amiina. Wo omu ku bafudde enjovu kyali tetukujjaamu oli paati nene nnyo. Tukwebaza olwo tufuula kye tuli. Amiina. Mukama yeebale. Era oyongere. Sijja kulekera. Amiina. Ku kino kye ndabye ku bantu engeri gye bakwagalamu. Omuntu ayagala abantu naye aba ayagalika. Weebale kusitula banene. Owaaye nange emirimu gyabwe njikola ate ddala bokkiriza nti Mukama buli kimu yakikola bw'olaba gy'ovudde n'olaba ne wooli n'egy'olaga otegeerayo ekyamazima nkola emirimu gya Mukama. Mukama tasobola kunneerabira era tasobola butampa banene kubanga emirimu gya Mukama njikola ate n'obwesimbu kubanga nkulembeza nnyo Mukama mu bwesimbu abantu bakukkiriza ne bategeera njovu yaani ne bategeera njovu byakola ate n'obiremerako. Ekyamazima obeera ow'amazima ate ng'oli mukozi Mukama akuddiramu kubanga Mukama yakulembera buli kyeko. Naye ekikolo ky'okusigala ng'okyali mukkakkamu ng'okyali muntu w'abantu abagagga nga tebatuukikako naye gwe simu z'ozikwata buli omu n'omuddamu bulungi ekikolo otya ssebo. Ndowooza ekyo kye kinfuula ow'enjawulo n'ogamba nti wava gye wava ate n'otuula n'abalangira kubeera mukkakkamu ekyo lowooza kyakulwanyisa ate obukkakkamu obwo era ndowooza Mukama yabukuteekamu kubanga Mukama batakutaddemu n'akuteekamu ekyeddalu era ekyo kyoba kale ekyeddalu sitaani yakikuteekamu Mukama yakuteekamu buntubulamu. Neebaza Mukama nti yampa obuntubulamu. Amiina. Owulira otya omwana wo ng'aleese omusajja? Ekyo tubanga ffe abazadde libassanyu era kitwagala okusaba Mukama abakulembere. Nganze bwe ndi omusajja omukkiriza Bayibuli yengabo yange gye nnwanyisa mu buli kintu kyonna. Manyi era musibiridde ne mugamba nti bw'anaabeera ne Bayibuli ne Yesu tayinza kulemererwa. Nze ebintu ebyange byaki bya Yesu era mmanyi Yesu ajja mmukolera kubanga wonna gy'avudde mu buto abadde alaba. Mukama batayinza kunneerabira kubanga nkola ebintu bye nga bwe nkugambye. Mukama omwana wange asoose mu lujja omuwala omukulu yoyo omuwala omukulu kyamukisa mulungi nti atuleetedde yamala mwaka guwedde yatuleetedde omuko naawe omuko omusajja n'amuleeta n'abalera Mukama ajja kunnyamba era nabo bajja baleeta kubanga nkola ebintu bya Mukama ne Mukama alina okukola ebyange. Olinayo abawala abalala abasajja bajje bawase muno kubanga tebalabye kika. Bakyasoma naye weebali ate tunaabagaana abantu n'ebirenze nabyo weebiri n'ebirenze bintu bitono nnyo kubeera mukwano gwabo be bakukkiririzaamu bye mbagamba ne bakuleeta mu lujja oba ofuuse part of family kubanga sente naffe twazifuna luvannyuma kubanga naffe twali bubi nnyo okusinga ate ne ku bano naye oli yanzikiririzaamu munnange sitole gwe Sanita ogimanyi mukyala n'atuuka n'okwekweka eyo bagamba omulenzi aliwo amufunyisiza olubute tumusibe mukyala ne yeekweka n'adduka n'agenda ne yeekweka ng'alaba basenga kalenzi kyakaakaako naye nga ye akalenzi kayagala nane kakati akyalinako kakati akalenzi yenjovu njovu waayita kati bonna weebali wano ate banzikiririzaamu kale ebintu byonna bye bikulembeza Mukama kiba kisoboka. Embaga yonna gikwata ku TV kati nkute y'omwana myaka emeka nga muli mufumbo n'omukyala? Omukyala obo ofumbo 2011 2011 yali January ndo February twali kubanga twali tugenda mu Valentine's Day nje twagikola ennaku z'omwezi nga 12 nwaitayo ennaku 2 ne tugenda nga 14 si ebeera Valentine ya kakati awo ya awo mukolo gwali kati ndowooza emyaka 13 oba 14 gye tugendamu jejo obufumbo obutukuvu then atemeka giri emabega bannange simanyi jjo mingi kubanga mutabani waffe omukulu oyo omuwala myaka 24 naye mutabani wange omukulu ddala alina emyaka 2 ndowooza nga 8 era ye yagenda naye n'ayanjula ne bamwanjula eyo kaliisizo bamwanjula bakifuna ekisa era ne bamuwerekera abantu bayitirivu nnyo twala konvoyi abantu nga 2 n'omusobyo
nayugumye ekitundu sagenda nga ffe bataata tebatukiriza kugenda naye nebaza mukama nti bantu balamu nnyo abaana bange mukama ekyo kyampadde ekisa nti nsobola okwogerako nabo era mbakuliza mu ddiini ne mu kyaki bakimanyi ng'ogyeko okusoma era bayigirize bayigirize nsaba webaze ku bantu sebo nga tukuleka ng'ositudde simanyi okusingira ddala njagala kwebaza mukama katonda kubanga nzaani buli omu gwe ŋŋamba waliwo ne benneekanze wano nga bazze okuyimba nga pasita bugembe saamugamba namukubira essimu n'atagikwata oba olugambo n'alujja kumbi bamugambye naye mba nenneekangeeza okuli eddoboozi lye ng'ali mu kuyimba naye bazisobola kutajja wano kuyimba era n'abaganze enyimbidde bwereere ono tekineetagisa kumpita atukubye wano ennyimba mpitirivu nnyo kale omukwano ogwo goyinza okuba teweemanyi naye baba abantu balaba nti olina kyobagattako era balaba nti bakubeererawo goyinza okuba nzife tetwemanyi naye baba abantu balaba era neebaza abantu abo abalaba era olaba ekiri wano tetumala eri wonna waggulu wajjudde era ekyo neebaza mukama katonda njagala okwebaza abantu bonna bambi abaagala banjovu famire mbeebaza beebale kumbeererawo beebale kujja mu mikolo gye beebale kubanga ebyange tebiggwa buddakiika mbeera na mikolo ate ne bajja ne bagibeeramu mbeebaza batuwa abaana batuwagula mu bizinesi zonna abakozi bonna mbeebaza bajantisi bannange mbeebaza abantu bonna mu biti byonna baganda bange bannyinaze bajjajja baani bonna buli omu akola kyonna ekisoboka okulabika nga enjovu famire ebeerawo mbeebaziza nnyo naawe nkwebaziza nnyo maama leeta tv njebaza nnyo kubanga entunze enetafaali ddeni ali naddala ggwe kubanga ne bobeerewo alala eyo ku mikutu gino era onjogerako nontimba ku mikutu ekitali gyadde leeta tv nonjogera kateba otuuka wali era naye naawe wali badde tobeera nange singa saali muntu mulamu kubanga ebbanga ddeni emyaka obufumbo gwe wakola omukolo gwaffe kakati singa nali muntu bwatyo bwatyo era olwali ku iso wali gambe nti ate ne mami anyirira omalabye amina teyanza nnyo sebo akajanja kamwe abakyala mutuufu ajanjabaze era kale mwaba manyi neyanza waje neyanzege mwebale kutwagala abateja tv tujja kubeera njovu oye njovu oye Bale, katweyongere maaso n'omukolo tuva ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Nkwana tulaba ku Delta TV webale nnyo ebalire ddala okumanya ng'omukolo gwa mukulu njovu gwa muwala we omukulu mu lujja luno gusitudde abanene baminisita abayimbi baani bonna gusitudde abantu abamaanyi naye ate ng'okusingira ddala gusitudde mukwano gwange tukwasaganya emirimu eja Mikolo magazine nga mu kaseera kano tuli mu nteekateeka eza Mikolo Expo okitegeera gwalina bizinesi eri eyo nga olina bizinesi mu mikolo bakasitoma banoonya babuze jangu olange naffe ofunewo omudaala olange ne Mikolo Expo wali erugogo kuva ennaku z'omwezi nga 9 paka 11 Meeyi. Sanyusa okulaba ssebo nange okusanga Sharita baby mazima wambu kanya wakakwata sibyo tyanno sebo bulungi nnyabo osibyo tyannyabo bulungi sebo ye onyumidde ekooti eno eringa eyiyo yange era njijjayo lwansonga ddala nga ndi mikolo egy'obuvunaanyizibwa nga gino sebo tweyanjulire neera erinnya Segujja Fred nga nze nvunaanyizibwa ku kitongole kya Mikolo magazine abakutegekera Mikolo Expo buli mwaka era nga guno omwaka tugenda kubeera Lugogo ennaku 3 kutandika ennaku z'omwezi nga 9 paka ennaku z'omwezi nga 11 ekitufuula ab'enjawulo kwe kubeerera mu mikolo nga gino egy'enjawulo by experience omwami njovu tumanyigadde ebbanga ddene nnyo ate njagala okubula ekyenjawulo tinekasuze katya yajjayo omukyala wano Mikolo magazine nze ndali mu nsonga eyo myaka mingi nnyo emabega so naye olwaleero tuzze tubadde mukutekula nti omukolo gwe gutambula bulungi mbadde nakwasiddwa ensonga etereza abawaka VIP abagenyi abakulu jjajja mukalo omulabye abo nabo nabadde bavunaanyizibwa ku nze okulanga buli muntu yenna obuvunaanyizibwa asobodde okubeera nga atuuzibwa bulungi agabulwa bulungi ate nga atambulira wamu n'omukolo n'ekirala okugyayo experience enene gye nnyina okulaba nti omukolo gutambula bulungi era ndowooza ogulabye okikoze bulungi yennyabo olaba mbadde nakatuuka bwenti shushushu nenfunirawo n'oluwoomu ate nga lwankoko byonna asambeera nga wendi eri kyaji so Mikolo magazine twenyumiza mu experience enene gye tuyina n'ekirala nti emikolo gye tumanyi era gye tukola tusaba gwe atulaba alaba Delta TV ali mu mboozi eno ayina bizinesi ey'enjawulo yonna ekwatagana na mikolo
teri mu mikolo naye ng'oyagala ogikuba abantu jangu weewandiise tubeere ffenna erugogo tugenda kubeera ennaku 3 nga za buvunaanyizibwa tugenda kubeerayo n'abayimbi tugenda kubeerayo n'ebintu byonna n'ebisanyusa naye ng'ekirala ate gwe yeetegekera omukolo nga gwa mbaga ojja kufunamu nnyo gwe eyeetegekera okwagala okumanya ebintu ebyenjawulo jangu ojja kusanga Shalita School of Beauty naawe olaba abaana ba Shalita bakola ki twagala omuntu okuva mu mikolo expo si kujja buzi kufunamu service provider naye oviemu ate ng'olina ky'oyizeemu nawe osobola okweyongerayo osobola ntandikawo saluuni yange naye ate sirina baana bagenda kunkolerako Shalita School of Beauty ojja musangayo agenda bikolerako byonna mbadde njagala katugambe kutandika bizinesi yonna yabagole ya mmotoka ng'ojja ng'ofuna banno nga bakuyitiramu ate ffe ekyenjawulo nti abantu bonna mu mikolo magazine tebali selfish okyalaba okwanjula n'embaga